gwa Oktoba, Minisitule y'ebyobulamu yabakana ne kaweefube ow'okugema abaana obulwadde bwa poliyo, olukusense ne rubera amanyiddwa nga kikutiya. Enteekateeka eno yatandikira mu disitulikiti ezisudde Kampala n'oluvannyuma n'egenda ng'esembera mu bitundu ebirinaanye ekibuga n'oluvannyuma yabuna eggwanga lyonna. Wabula waliwo ebigambibwa nti eddagala eryakozesebwa lyalina obulabe bwe lyatuusa ku baana abamu, naye nga kino bakyagenda mu maaso n'okukinoonyerezaako. 13 of the cases needed investigation, while 10 out of the cases were social media reports and could not be verified and thus not investigated. Therefore, our investigations so far have ruled out death attributable to the use of vaccines. The children we have admitted belong to one family. There is only one family. And it is from that one family that we lost a child. And the other 2 children are there. Why is it not affecting other families? We need to answer that question. And it can only be answered when we investigate and find out the cause. And that is what the doctors are doing right now, and they will tell us. And so far, the information we have received is that from what they have seen, it is not related to the vaccination so far. But as I mentioned before, we are taking the samples to UVRI, the samples are there, and also to CDC, and we shall get down to the actual cause. Kyokka okusinziira ku mukugu w'ekitongole ky'ensi yonna ekivunaanyizibwa ku byobulamu, Dr. Andrew Bukenya, eddagala lino teririna mutawaana gwonna kubanga abakugu basooka kulyekebejja nga n'olwekyo abazadde tebasaana kutya kugema baana baabwe. Wards mu madwaliro zigaddewo, wards z'abaana ezibadde zisinga okutwala abaana balina olukusense. Ababadde batwala mu wards olukusense, zino wards zigaddewo, ekiraga nti kuno okugema kwabadde nga kufuna ebivaamu nga biyamba nnyo abaana n'abazadde abadde basingayo okujja ne baleeta abaana mu madwaliro. Okugema kuno kwamala ennaku eziwera. Gavumenti yali esuubira okugema abaana abali wansi w'emyaka 15 abali eyo mu bukadde 18, kyokka yeekanga egemya abaana kumpi obukadde 19 n'ekitundu. Wadde waliwo abantu abaafuna obuzibuzibu oluvannyuma lw'okugemwa, minisita agamba nti obukosefukosefu tebwali bw'amaanyi nga n'olwekyo tekitiisa. Through pharmacovigilance received a total of 90 reports of adverse events following immunization from districts. Majority of the cases, 77, were minor, including pain at the injection site, mild fever, plus or minus a mild skin rash, which is expected. Okugema kuno kwe kugema okukyasinza okubeera okw'amaanyi mu ggwanga bukyanga ministry etandika kugema ndwadde ez'enjawulo nga baagema endwadde 3 omulundi gumu, ng'amasomero agawera ddala 1,600 ge geetaba mu nteekateeka eno. Mu biseera ebijja mu maaso okugema obulwadde buno kujja kubanga abaana bafuna doozi yaabwe esooka ku myezi 9 ate nga doozi ey'okubiri baakugifuna ku myezi 18 era ng'okugema kuno kwa bwereere mu malwaliro. Flavian Nkuze, BBS Telefina, Gambuuze.